Yine ebbaluwa yange ey'enjawulo eri mikwano gyange mwenna abanyumirwa obubaka bwange. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira, nga mbeebaza okugoberera emikutu gyange gyonna n'okuwuliriza obubaka bwange. Abalungi munzikirize embeebaze nga bwe mbaddiŋŋana, wabula wakati mu kubeebaza nina ensonga ensiiwa mbadde njagadde ngikwata amavumbavumba, naye olw'obuzito bwayo nsaba musiime ngibategeeze tugimale akababba, anti mbeesiganga mundu mmenye. Nga 25 Septemba omwaka guno nawandiikira mukadde waffe Aloysius Matovu Joy ebbaluwa ng'ono y'omu ku basomesa baffe abazze batwegombesa okusona olulimi n'okuluwoomya. Ng'ono yakamala mu kisaawe ky'obuyiiya ne Katemba emyaka egisoba mu 40, musomesa awandiisa ebitabo eby'enjawulo ebigabanyiriza abantu bangi amagezi agabongeddeko ettoffaali mu bulamu obwa bulijjo. Y'omu ku bantu abaatiikirivu ennyo eyatalaaga amasomero agasukka mu 100 okwetooloola eggwanga lyonna ng'akubiriza abayizi okwetangira akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya, na butya singa oba okafunye bw'osobola okuwangaala nako. Awandiise era azannya emizannyo mingi egisse stress z'abantu ate nga gifumbekeddemu n'ebyokuyiga nfofoolo. Omutontomi mukadde waffe Aloysius Matovu Joy bingi bye nnyinza okumwogerako n'ensuula n'enjuba, naye bwe namuwandiikira ebbaluwa nammwe gye nabawaako kopi wano nga njaayaana okumanya embeera mwali n'okumusiima ng'omu ku bakadde baffe abatulaze ekkubo ly'obuwandiisi n'okusona olulimi, nina essanyu okubategeeza nti obubaka yabufuna era yabusiima. Naye njagadde engeri gy'ali nti mukosefumu ennaku zino ng'ate emyaka mwali si gye egy'okukakaalukana ennyo n'obuwombeefu, mbasaba munnyambeko nziguse ekirooto kyange nga Team Maseruka the Poet tusiime mukadde waffe ono mu ngeri ey'enjawulo ng'akyali mulamu. Njaayaana nnyo tukyuse ebintu bino, abantu nga boogera ebigambo ku ssaawa envannyuma nti oyo munnange ye yandaga ekkubo, abalala ne bagula n'ebimuli eby'obusanga naye nga gwe babitonera babweta kyawulira. Nabwe ekityo n'obuwombeefu, bamikwano mbasaba munneeyungeko mu kaweefube wange ow'okusiima mwami Aloysius Matovu Joy ng'akyali mulamu. Kino kigenda kusoboka kitya? Kigenda kusoboka nga munnyambye ne twekolamu omulimu ng'ompeerezaayo ensimbi zonna z'oba osobodde ezitali zassalira mu busobozi bwo ku nsonga eno, oba 50 oba 1,000, weewaawo oba 1,000, gwanyumirwa emboozi zange ko naawe anyumirwa ennyo ebiyiiye bya mwami Aloysius Matovu Joy. Bwe tutyo nga Team Maseruka the Poet tumusiime ng'akyali mulamu. Essimu ezigenda okuntambuliza ekirooto kino kw'onooyisa ensimbi z'onooba osobodde mu mukwano mu busobozi bwo ziri 2 zokka. Eya Airtel eri 0755 611 638 ng'eri mu mannya ga Nampijja Patricia. Ate ya MTN eri 0788 700 156 ng'eri mu mannya ga Kemigisha Florence. Gwali ebweru w'eggwanga ng'oyagadde okukozesa enkola endala etali mobile money, onzigusize ku kirooto kino, siima ontuukirire mu inbox nkulindiridde n'amaddu. Wabula bw'omala okusindika ensimbi zo nyamba ontegeeza erinnya lyo, kuba amannya g'abantu bonna okuva mu Team Maseruka the Poet abaneenyigira mu nteekateeka eno nteeseteese okubaga ekitabo eky'ebyafaayo, amannya gonna mwe ganaalabikira. Enteekateeka eno egenda kumala emyezi 2 gyokka, era mu Desemba w'omwaka guno ndisuulamu engatto n'ensisinkana mukadde waffe ne mwanjulira ebivudde erudda eno. Laba emmeeme gabaagaba bweneegejjanga, Mukama abagabirire nga takekkerezza. Nze Maseruka the Poet.